Mukulike ennyo mu kusinza omutonzi lunaku lwa Sunday nga bulijjo mukimanyira mwe bali kulaba akazannyo ka Nawolovu n'oluyimba then tugenda mu kufumba. Programu eno Sunday yagadde omuntu yenna agisubwe kubanga abasinga muyina ebintu bye muwoomerwa nga temumanyi babikola batya. Tugenda kukolera pizza. Pizza eno omanyi bwe bagikola oba gwe ofubutuka n'ogamba kangulire omwagalwa wange mugule pizza. Kangulire mukwano gwange pizza. Oluusi kalanchi ogambe mukwano gwange kamweka pizza. Naye nga tomanyi ki kyegenda mu pizza na kiki bwe bagikola. Tulina omwami wano ku Diners Cafe e Makerere agenda kutuyigiriza buli kimu nga bwe kigenda mu maaso. Bw'oba oguze pizza omanye kiki ekirimu na biki bye bateekamu okuwoomera pizza. Mulimu ebintu bingi bye bateekamu naye omuntu bw'aba takitaddeemu ekuwoomera oba tekuwoomerwa abamu mwekanasa. Nogamba nze kirimu ebitungulu, mulimu nnyama nnene, mulimu green pepper. Abamusinga musosola ebintu green pepper temumwagala. Saagala katungulu ate njagala kasiriddeko naye pizza eno oyinza ogiwoomerwa nga maze ogikola. Tulina omufumbi waffe omukulu katweyanjule atubuulire. Njaga okujjukiza eno program okufumba nange Rachael Namusoke. Sebo jebaleko kale nyawo nawo jebaleko kale sebo tusanyuse kubalabako wano Diners Cafe. Amanya gange nze Kule Rogers chef ku Diners Cafe. Era tugenda kubasomesa tubayigirize okufumba pizza ndi mukugu mukola pizza era aina peni awandika ayige bino tusobole kugenda netutambulira wamu. Maze banga kingo okola pizza zino? Banga maze mu myaka 3 wano ku Diners Cafe. Kati nze bwe mba ngenda kikola olwaleero nsobola ogiyiga mu lunaku lumu bakyetaagamu ebbanga? Osobola kiyiga kyangu nnyo ate biki byogenda okukozesa mu pizza eno? Pizza tugenda kukozesa amazzi, tutekemu amata, tutabulemu kutunnyo, tutekemu kasukaali, bwe tumaliriza tutekemu kayisti bwe tukamala tutekemu buto, bwe tumaliriza buto eyo mixture ina kubanga oro like ina kubanga testinga oro like. Bwe tumaliriza eyo tulina okutabula engano, tumala goya engano eyo mixture do tulina okutusigako kabuto kugamba isobole kusofuteninga. Bwe tumala ebyo tulina ogiwa obudde esobole kurestinga katonotono. Bwe tumalirizawo tulina okusindika pizza. Badde nsaba nga bw'otugambye tukatusookera ku ki mu byonna? Kati okusooka tugenda kusooka tukanda engano. Kusooka tugenda kufuna akantu kaffe kano tuyiwemu ku mazzi kisinzira engano ey'engano gye tugenda kukozesa. Kati saawa zino tugenda kusookera ku ngano emu. Tuyinza okuteekamu amazzi ebikopo nga 2. Wano oba obipimye oba oteeka mbute? Nze kale namanyira kola pizza ndowooza kugamba experience gye nina kati mba nteekamu butesi mba manyi ebyo biwera bikopo nga 2 naye soke bwanga wina tambeko osobola kozesa tambeko. Gende mu maaso. Kati bwe tumaliriza amazzi gano tulina okuteekamu kikopo ky'amata. Lwaki osooseemu mata so si ngano kubanga manya engano yesooka mu mazzi then oteekamu amata? Lwaki okikoze bwe? Nedda kya pizza kya njawulo. Bwe tukola pizza tusooka mu mazzi tuzaako amata n'ebirala. Kati bwe tumaliriza amata gano tulina okusooka tutekemu ku munnyo enyawo. Amata gaba tegafa? Gaba tegafa. Mbadde manyi gaba gafa. Tegafa nyawo. Kati tulina ofuna ejjiko emu y'omunnyo tuteekamu katundu emu n'ekitundu. Lwaki si jjiko 3 nga ndaba engano nnyingi? Yinza okukaawa. Kati mixture yaffe y'engano emu tulina okuteekamu emu n'ekitundu omunnyo naye ng'essukaali tulina okuteekamu emu kugamba munnyo sobole kubanga tulina okutabulamu katonotono. Ate ng'otabudde ssukaali tonnamuteekamu? Genda tabula omunnyo gulina okusooka ku dissolvinga then you have to put sugar also to dissolves. What happens nga
otaddemu sukaali n'oteekamu omunnyo lumulumu n'obitabulawa. Kale twali kiriwo kyamaanyi kiri awo naye olina okumanya tuno omunnyo gutesinze bwe gutyo nsobole kufuna n'ekipimo ky'essukaali kubanga omunnyo guwooma nnyo okusinga sukaali gwina ati tulina okuteekamu kasukaali kaffe tulina okukozesa jiko emu yo naye tulina okutabulamu bulungi. Otabulira okumala ebbanga ki? Dakiika mmeka? Dakiika 2 zimala. Kati you can test. Kati bitestinga bitya? Ate kati pizza kyekyo kyennyini. Pizza olweba ewedde. Era kati mixture kyekyo ekinaavaamu. Naye teweeraliikirira kulwala nga amazzi ge wataddemu si mafumbe oba wataddemu mafumbe? Amazzi gano tusooka ne tugatokosako bulungi tugateeka wandu weganawolera bulungi ntugabikako bulungi kugamba webanga tuteekayo pizza yaffe tuwewale okuba nga bakasoma tubawo ekintu ekitali stede bulungi enyaba. Tuddamu ki? Ndaba omaze okutabula ki ekiddako? Tumaze tabula omunnyo sukaali kiddako kabuto. Kano kabuto tuteekamu kugamba esobole kugonda engano esobole kugonda. Buto ye topima oyiwambu yi. Andi ekikulu nabimanyiira naye kakati mba manyi nti kino kisaana mu ngano emu naye ekituufu osobola kukozesa obusaanikira bubiri bwakadomola mu ngano emu bwe buto kwabo abayiga twasumuludde paketi namba oba oteekamu kabuto n'okufunayo obusaanikira nga bubiri bwakadomola bupimisa enyaba. Gw'obupimye oba oyiyembu yi? Nze mba mbitegeera mbimanyi bulungi era mmanyi obwo obusaanikira buwera bubiri. Bwe tumaliriza tukwata ono yeast nituteekamu era namu tuteekamu jiko 2. Yeast ono ayamba kuzimbya engano. Yeast ayamba kuzimbya engano. Yeast talinayo linnya ddala kuba waliwo abayinza okubeera nga babuuza yeast yaani naye nga tebamanyi yeast kyeyina linnya ddala waba babiyita bulala. Bagiyita kitumbisa. Bagiyita ki? Ekitumbisa. Otugambye ekitumbisa naye ekitumbisa atakitegedde gwali ku Bukedde TV. Ekitumbisa kitegeeza ekizimbulukusa. Bambi omwami Munyankole tamanyi bigambo bimu kati kiri nti ekitumbisa ekizimbulukusa yeast kyayamba enyaba. Kati tulina opima jiko zaffe nga 2 tulina okuba nga zijjudde bulungi. Kati uno yeast alina okudissolvinga mu mazzi gano bulungi tutabulamu bulungi. Oba tebuggwereddemu mu mazzi ki ekibaawo? Osanga engano emu nga ogenda kugyayo pizza ng'emu erimu ebituli okugamba waba watuddewo akatole kegundi ke yeast. Kitwale nti kabanga akawunga kogoyeza ne katanoga ne kasigalamu obuwunga. Nyaba. Katumaliriza okutabula yeast waffe ki ekiba kiddako? Ekiddako okukanda ngano kati kuyiwamu ngano netukanda enyaba. Ngano eno epaketi emu. Badde nsuubira ogenda gikandisa emikono 2. Emikono 2 amaanyi gange gamalirira naye osobola kukozesa emikono 2 obanga oli munafunafu muku katono. Naye nze nnabbodde. Oba omaliza okukanda engano eno eba erina kufaanana etya? Engano eno erina okubeeramu lukurimu. Ono engano bw'omaliriza gikanda erina okubeeramu lukurini lwa mixture gye tukutaddemu enyaba. Nga egonda nnyo oba nga ekaluba? Engano eno sooka n'ekalubamuko naye lwa bintu bye tutaddemu yeast buto kati n'okuba nga bw'oteeka wali dakiika zo nga 10 n'osanga yonna ng'ezimbye egonze enyaba. Kati eri ku kituufu kati bwe tumaliriza tulina okufuna akabuto katonotono kugamba esobole buto atuyamba oluusi butakwatira ku ngalo n'okugonza engano yennyini eddo gye tukuba tukoze.
butwayamba buyambi. Opimye ekipimo kye naye kuno oteekako katonotono nga jiko 2 naye lwakuba nze nabimanyira kugamba kimanyi bulungi. expert. Rere. Ate nga ndaba eseerera mu gundi olwebe gonze oba gonze era butu aba tuseko bulungi kugamba byonna ne ku ngalo olaba butu agenda agijjako bulungi. Engano emu tusobola kujjamu pizza ezengana nga 10 medium 10 era zivaamu kubanga eno engano kati bwe tugiwayo mu ddakiika nga 10 oba 15 kano akantu kagenda kujjula mu ddakiika nikazimba nikakoma eno ekitumbi nani eyo east na engeri yegizimbyamuko kati muno muyinza okubamu pizza zaffe 10 kati engano yaffe ewedde kino giwa mu ddakiika nga 15 sobole kurestinga bulungi sobole kuzimba ejuze kano hakanji. Kati twolo tugenda kuddako ki nga tulese engano yaffe ezimbulukuke tuba tuddako kyesaazi saawa eno tulina okuba nga tutegeka kati twetegekera kukola pizza yaffe. Tulina okutegeka kusara nyanya, tusare obutungulu, tusare green pepper, tunonyeko otimilo wetunaganisingisa plate gamba tulina okusara engoko, tulina okutegeka mise en place nga bwebeera.